Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe. Of course yonna gy'osinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako of course abatali kwekwasa nsonga zonna. Byendeese olunaku olwaleero amawulire oba oliawo malungi si malungi olw'ensonga engeri ssente z'omuwi w'omusolo gye zisaasaanyizibwamu. Nkuleetedde ebipya Honorable Joel Ssenyonyi byazudde nate ku nkozesa Speaker wa Parliament Anita Among engeri gy'akozesaamu ssente zino nga bw'ayagala. Era kankusomere ndowooza ebintu Anita Among ne omusimbi gw'abadde akozesa okukola ebintu ebyo. Kigambibwa nti wakati w'ennaku z'omwezi 6 omwezi gwa September oba guyite ogw'omwenda mpaka nga 29 January 2024 kigambibwa nti Anita Among yakakozesa billions 2.65 ku ntambula oba ze wandiise trips 7. Era kigambibwa nti ku akawunti ye yiye ng'omuntu buli lunaku afunako $4,000 eza Uganda ziba miliyoni 12 ne sente ezigwamu. Era nga kigambibwa nti nga olunaku lwe yagenda e Kenya yamalayo ennaku 30 era wano yakozesa obukadde 487.50 eza Uganda n'amalayo ennaku 3. Bwe yagenda mu South Africa mu kibuga Johannesburg yakozesa obukadde bw'ensimbi za Uganda 318.75 eza Uganda. Bwe yadde Kenya mu Kenya Assembly yakozesa obukadde bw'ensimbi za Uganda 653.50. Bwe yagenda e Italy we yalabira ne Papa n'amugamba nti ali lubuto asabire abaana baba abalongo be yazaala yakozesa miliyoni za Uganda 98.80. Era bwe yagenda mu Christmas kigambibwa nti Anita Among Christmas yakozesa miliyoni z'ensimbi za Uganda 18.20. We yasaba liivu okugenda okuzaala yabamuwa ssente oba yesayiningira ssente ezikunukkiriza mu bukadde bw'ensimbi za Uganda 499.20 nga w'obirabaawo. Era waliwo ne zino ze yasaasaanya baziyita bi-annual holiday oba bi-annual holiday yali agenze kukola biki, naye ekigambibwa mbu yatwala ensimbi oba yasaasaanya ensimbi eziwererako ddala miliyoni 494. Era okusinziira ku Honorable Joel Ssenyonyi byazudde kigambibwa mbu mu nnaku 146 eziyise Speaker Anita Among yakozesa billions 2 n'obukadde 658.15 eza Uganda. Yakakozesa omuntu omu mu nnaku 160 ezisembyeyo gy'emyezi ng'ena n'ennaku ezigwamu yakakozesa billions 2 n'obukadde 658.15 eza Uganda. Honorable Joel Ssenyonyi waliwo byavuddeyo okubanga asaba Honorable Anita Among oba Speaker aveeyo atangaazeemu eggwanga ku butya bw'atambula n'enkozesa gy'akozesaamu ssente eno ne parliamentary clerk nga kw'ossa ne bbaawe Engineer Moses Magogo. Ekigambibwa nti atali mukozi wa gavumenti wabula ate Speaker Anita Among akwata ku nsawo oba ku musembi ogwa Parliament n'awa bbaawe asobole okubanga atambula nga bw'ayagadde. Era kigambibwa mbu waliwo ne ssente ezimu Speaker Anita Among ze yeesasula n'azikubisaamu emirundi 2 olunaku lumu. Era okusinziira ku kiwandiiko ekyo nga bw'okiraba ensaasaanya y'omuwi w'omusolo ensaasaanya yeeyo y'essente. Mwebuuza lwaki amalwaliro tegaliimu ddagala, bamaama bazaalira ku kkubo teri mpeke yadde eyitibwa eya Panado mu malwaliro ga gavumenti, abaana basomera ku ttaka. Wabula abakulu bo be twalonda okubanga batukiikirira bali mu kusaasaanya musimbi. Ndowooza olaba amaka Speaker Anita Among ge yazimba
oyinza okwebuuza nti ebbanga lyamaze mu paliamenti nga sipiika, ekyamazima obaliriramu omusaala gwafuna n'alawense n'ozigatta oba n'ozikubisaamu ennaku ze yakamala mu paliamenti, ekyamazima teziweza yadde kwota ya ssente ze yakozesa okuzimba ennyumba ne ssente ze yagulamu emmotoka eyo gy'atambuliramu. Naye nga Honorable Joel Ssenyonyi atukwebaza okubanga otuvumbulidde obulyake n'obukenuzi obweyanise bubadde bukuusikiddwa, obulyake n'obukenuzi obubadde bwekwese mu nda eyo bwe tubadde tutamanyi. Nga leader of opposition bino byoteekeddwa nga okukola. Honorable Mathias Mpuuga by'ataasobola kukola, wabula n'asalawo yeesigamye ku mugendo gw'ababbi, wabula ate n'atamanya nti ate bakwatagana nabo babba omusimbi omuyitirivu n'okusinga ku bukunkumuka bwe baamuwa. Kale ndowooza Honorable Joel Ssenyonyi ensonga eno ajja kubanga agikolako kunoonyereza, weewaawo ayita mu kusoomoozebwa kw'okutiisibwatiisibwa kungi, weewaawo naye babadde bamuteze ssente, naye okusinziira ku bye twakuwadde wano ku Baby Television Uganda nga bye twafunyeeko, yazikutte n'azijja ku akawunti ye kwe babadde bazisizza, bw'atyo n'azizzaayo ku akawunti ya Parliament. Era ng'omukulembeze ali accountable oba avunaanyizibwa ku nsaasaanya y'omuwi w'omusolo, yagambye nti nti nze sisobola kuweebwa nguzi wabula ng'abantu b'enkiikirira bo tebali bulungi. So n'olw'ensonga eyo n'akwata omusimbi n'aguzzaayo, weewaawo bangi nnyo bamwogeredde ebisongovu, naye atulaze nti oba oli awo alimu obwesigwa naddala wekituuka ku ssente z'omuwi w'omusolo. Baby Television Uganda sigenda kubanga nsukkawo awo, osobola okwendowooza mu comment section. Nja kubanga ndowooza njiddamuko oba oli awo nange mbaako gye njiweereza eri bakama bange naddala ewa President waffe omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, asobole okubanga yeekennenya ensonga zo obeera nga afuna ekirowoozo kyo nga munnayuganda era nga munnankyukakyuka. Kale atakuumira mpeera bankuumire ku mpya nsabe subscribing, liking, sharing eno video esobole okubanga etambula etuuke ku buli munnayuganda abadde yeebuuza wa ensimbi azaawa ng'omusolo ezandikozeseddwa okuba nga zizimba amalwaliro, amasomero nga kw'ossa n'enguudo, kumbe abayaaye bo bazeesayiningira ne bazikozesaamu ebyabwe. Kale atakuumira mpeera bankuumire, sibe bulungi mwera.